Buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV wona wosinzira okubanga otulaba okola kyamaanyi nnyo naddala gwe asalawo gamba nti buli story giteekayo ogiraba ne ku mulundi guno njagadde era nkomewo n'omwami ono bangi badde bamusaba mu comment section yawo nga bagamba tukomeze wuuli eyasooka atulukire story engeri we yakoma mpaka gye bigwera kyetuliko tukulaba nga tuzuula amazima gali ki ku Pastor Robert Kayanja tetuli kumuvumirira oba kuvoola kuba erinnya lyakoleredde ebbanga tisobola kuvaayo ate diriwa ssaawa zino wali kyetwagala ge mazima era yinza omwe yagambye kooti ekole kyerina okukola erabe ng'etegeeza abantu amazima pasita ave muno kamunguluze bw'amuvaamu kiba kituyambako okulaba nga erinnya lye libeera litegeereke oba like liba lirambulukufu. Ekyokubiri kooti kyebeesazeewo kiba kimuwa olukusa okuddamu okulaga nga buli muntu avaayo okubyogerako bannamateeka bamulamulirawo direct lwansonga kooti ejja kuba emaze okwaki otuwa amazima naye gye bikoma okubeera nga emisango gibeera mu kooti ne gizikira ne giddamu ne gizikira era bangi beebuuza lwaki ono pasita kuba pasita tulina almost bapasita ab'amaanyi balinga abasukka mu 5 oba 8 oba 10 ab'amaanyi wano e Uganda ne lwaki pasita Kayanja so kwe kuleeta omuvubuka ono abaddeko mu church ebbanga era okusinziira ku story part wano abaagiraba twayogera naye yasalawo okukola bw'ati obutatulaga face ye olw'ebyokuba nti omusango gukyali mu kooti kikyangu nnyo okuvaayo ogwogererako oba guweerako obujulizi otherwise sebo nkwaniriza omulundi omulala nange okusanga sebo obulamu bugamba ki obulamu tebulina tabu mukama akyabutuwadde abukuumi amiina bwe twakoma mulundi guli twali twogera ku nsonga ya pasita Robert Kayanja emisango gikyali mu kooti era nga wagamba nti gizze oluusi ebbanga ddene nga bagifutya ng'emisango ne gizikira ate ne giddamu bwe twakomera twalina ebibuuzo bye twebuuza era n'abalabi bange bye bambuuza mu comment section ne ngamba bwe nkufuna nja kuba tubyogeramu tulabe ekituufu ki kyekitali kituufu bwe twakomera wali wangamba nti ojja tunyonyolamu lwaki abazungu bano bakola ki lwaki abazungu bano bajja e Uganda oba bajja wa Pastor Kayanja era kiyinza kuba kitegeeza ki ku nsonga zino ezigenda mu maaso bingi byenjagala onyonyolemu okusinziira nga biva mu bibuuzo abakulu bye bambuuza ku social media bambuuza ne wano ku YouTube yes ojja kwekubira nnyo side eno awo kasimanyi bubuuzo byennyini bakubuuza kuba gwatira okusoma ebibuuzo bakola ki byebabuuza so ndi omwetegefu okuddamu kati ekibuuzo ekibuuzibwa kiri kimu wayogenda neyogera ku bavubuka aba Never Again nga we baggyibwanga ku street naye buli yavaawo n'agamba nti baggyibwanga mu mayunivasity nti baggyibwanga ku street wabula baggyibwanga mu mayunivasity ag'enjawulo okulaba nga bajja okuddamu okubabuulira ekigambo kya Katonda ddala ekituufu kyali kiku ekyo so akeera ku makya ne nkugamba abaana abo baggyibwa mu yunivasity baana abo Kayanja abalukulutinga 2-3 yes 2-3 sisuubira nti mu 2-3 mba nayoko ne mukwano gwange ali mukwano gwange ennyo ng'ayina emyaka nga 10 ongamba nti omwana oyo aba asobola okusoma yunivasity omwana aba asobola kusoma ki yunivasity baana abo baggyibwanga ku street era bamu baddayo be basobola okuddizaayo waki mu maka gaabwe basobola okukola ki okuddayo naye nga bo tebaggyibwa ku yunivasity ekyo kirabika abaggyibwa ku yunivasity kirabika be bagalo power abagalo power bano abaana abali ab'obuwala abali bakuzeemu ab'obuwala ne bano aba Never Again kigambo ekiro kiwulira nti temuddangamu ate wa yunivasity egozze okubuulira enjiri lwaki ate omugamba yakoze eki lwaki omugamba Never Again aba yakoze eki Never Again kyava kubeera nti bali babundabunda bali ku street era nze njukira obulungi ennyo waliwo essomero baliyita Noah Zaaka oba omuntu ayinza ogezaako Noah Zaaka okulimanya Noah Zaaka awo liri ng'oyise ku roundabout ya Kabuusu yes kirira otuuke Mona Lisa weeri weeyongereku katono essaawa ekyo kyamaanyi ne chairman akyaliwo chairman
Nkeera kati opposite wa Nkeera waliwo ekkubo eryaliringira munda we wali essomero bayita Noah's Ark kati mu ekyo ekikubo kyennyini ekingira munda abaana ba Never Again awe baali babeera era waliwo n'akasaawe essaawa zino baazimbawo nnyumba nga tugenda tusamba omupiira ng'olwo bavudde enewaani erubaga nga bakyagenda wa Lubaga era abaana abo batweninganga Kookitina era omukyalo recently namusangako yali atraininga abaana abo aba Never Again kwaliko era n'omusajja ali mu Congo nga batraininga ennyimba z'abamakoma era bakamala okujja mu Uganda oba kivulu kyabwe kyawedde ng'era bayigiriza ennyimba z'abaki bazaalinganga mu Lukongo na Lufalansa oba lubayita Olulingala kati omusajja yali alina eddoboozi ddungi nnyo ng'era abayigiriza okukola ki okuyimba ennyimba z'amakoma ng'era bazimba nnyo kwaliko omuvuka bali bamuyita Kevin yali muyimbi mulungi nnyo nesimanyi essaawa zino gye yakola ki gye yabulira era yali mu Never Again baana bazze bangi nga beera mu ki mu Never Again era nnyongera okukkaatiriza n'okwogera amazima kweno ensonga omwana tebabajjanga ku university abaana abo bajjibwanga ku street era nga mu Never Again obutaddamu kubeera ku street abamu basobola okuddayo abatalina bugumiikiriza abamu baatererera dda mu kutererera ddala abamu ne babatika ne ku security yali ekuma Pastor Robert Kayanja abamu ne babatika ku security ya church abamu ne babazza ku masomero era we mu kujjukira obulungi abamu kubanze nabbi nasomako nabo Code Kampala SS n'essaawa zino nkyabalaba kati omuntu gwe nasomera Code Kampala SSS 2S3 oŋŋamba batya nti yali ku university kye kyali kimuza ate muki mu secondary so oyo tabuzaabuzibwa nti abaana bali bava ku ki ku university pozi abagalo power be bava ku ki ku university abo baali bawala bakuzeekuzeemu kuba ye nga Jessica Kayanja kyeyalina mugigi ye gwaleese nga gw'abaana baki bawala osanga ye yakifuna leeti nti alina okulaba okuyamba ku baana baki abawala era project eyo teyatambula nnyo bulungi wadde ekyaliwo naye teyafuna nnyo obuganzi mu bantu ate abawala bangi bagiddukamu olw'ensonga ezimu ne babikola ki ne babiddukamu naye kati kino lwaki abaana bano aba Never Again bo basobola okusigalawo ewa Robert Kayanja nsonga ng'emu bbiri kuba yabeekuliza ye yabaleeta abamu ne bamanya system ya church kirimu omwana okudduka ku muzadde we nti bame naye abadde nga muto azaala Bakayanja kitegeeza bamukulizaamu empisa kyange nkuwa omwana wange essaawa zino ng'ali myaka 4 empisa ze mukulizaamu agenda zikola ki kuzivaako adde kuzizo kubanga obudde obusinga ekyabadde alaba kyagenda okukola so abaana abajja bangi nga bato nasigala nga akyalukulutinga abaana abamu basomerera ku Uganda Matters Primary omu gwe njukira gwe nali mmanyi obulungi kaali kavubuka kaali kato kaali mu P6 kaali bakayita oba mubiru kafa n'okufa bakasanga oba kabba ne bakakuba nekakola ki ne kafa kuliko bangi waliwo n'omulala twali tumuyitaani maama kaali kavuka kawanvu nako kafa nga kanywa enjaga bangi abaana bafudde Kayanja be yakola ki be yaleeta amu tebafa nti oba kunywa njaga oba babbi bamu bafa stress baali so disappointed be baali basuubira si be bakola ki si be balaba ebirooto be baali bagoba kwegamba abaali basuubira ewa pastor si be baafuna okusinziira sikedu gye babakolera nti kino kye tugenda okukyambulirako mugenda kusoma mugenda kufuna emirimu emirungi bagenda okulanga mukikola ki kikyuka kubanga era kuliko n'omwana omu Kayanja gwe yaziiza okugenda ebweru kuliko omusumba bali bamuyita yali musumba Martinez yali musajja mu America nnyo mugagga era yatandika ne Channel 44 n'okulaba ogwo omulembe gwa gundi gwa baasi ezo zikabandole bagwazirabako ezo baasi ezo baasi kuba ffe twali tuzitambuliramu nga zikima abantu ekansanga nga zikima abantu entinda eyo bakati Kayanja yasuka kubeera ntinda nga kikata nagula eyo gyakola ki gyabeera yasuka kubeera ntinda abo nga bakimanyi abantu ngera bakola ki babazzayo ngera abantu bagala nnyo okulinnya baasi ezo nezigenda nga zikola ki zionooneka ate service waazo yali w'amaanyi
Okay. Nga sente olina kuteekamu nnyingi ate ng'ebikayanja si byakoseki si byafukasinzeeko ennyo. Era ebimu kati omusajja oyo njaga nnyo mwogerako Martinez. Lwaki Martinez yatandika Channel 44? Yatandika Kayanja yamuguza ekirowoozo. Bwe yakimuguza oli n'amugamba ngenda kusasula abakozi okuvannyuma nga myaka oba gy'alinga 5 agenda bawa emmotoka. Era ekyo yakikola yabawa emmotoka n'asasulanga baki n'awaayo ne kamera. Tiyakoma okwo n'akwata $60,000 egya $. Essaawa zino simanyi baziyinza kubaamu ssente mmeka. N'akwata $60,000 egya $. N'agamba Robert Kayanja okuzimba ki basketball court. N'amugamba azimbe basketball court. Then basketball court Kayanja teyasobola gikola ki teyazimbibwa. N'ateekawo kano akakolansi era kabangawo abasinga mukalaba ki yazimbaako. Then ne Gune Never Again gye baali basula si bati balina okukola ki okufaanana. Bali basuubira okuba ebizimbe bikola ki nebulaba nga bulamu bwakweyiya. Era wemba seerabidde nnyo Kayanja ayinza okuba ne kaakati wenjogerera bakati bagiyita barracks. Bagiyita ki barracks. Nyinza okukkirizaako ekintu kimu nti Kayanja okuva yaggula ettaka eryo abaana bwe batandika okubeera awo ayika yakalinnyawo emirundi 2-3 mu space ya myaka nga 20 awo babeera. So bali byabwe bali biki basigaza ttaka nti tasobola bagobako bayizeewo buki nibbunga abaana abika yabakola ki yabata abaana yabakola ki tuddeyo TV era waliwo yabuuzizza ekibuuzo. TV teyatandikibwa pasita yabula yatandikibwa Martinez yatandika pasita ekyaliwo bateriwo kyano kyo 24 ekyaliwo ne 24 kati eriwo gundi yagiteekamu ssente kati church yegikola ki yegiteekamu ssente 44 24 bagita 44 channel 44 yatandikibwa nga ku musingi gwa kubuulira njiri ne yatuuka kyeka omusumba ne musiti wako nga ba sponsors abamu batandise okola ki okuddukamu. Era olabako sports olabako amawulire olabako enjiri naye yatandika nga terina kubairako buki strictly nga olaba gye bayita Glorious Times eya Prophet Samuel Kakandi. Tolosaa nkukalamu ka kintu kyonna tolina program gy'osakola ki okujjako enjiri ya Prophet ani neyo Channel 44 enokola ekyo bwe yalina okubeera. Then Martinez bintu bingi ebyamunyiiza teyasanga basketball court eyo tekisookera ddala ninga yakwata $60,000 n'agimuwa agiwaayo. Teyasuubira nti ne church eyo egenda ne gundi TV egenda kubeera ku church. Yasuubira nti waliwo erina okukola ki okubeera nga kyeka yakwata oba essente n'agula ettaka akole ki. Then abaana Martinez we yajja ne bakwatako abaana abamu abaali balyeko obulungi obakulu bwe bayambalako n'obulungi oba okitegeera be yakwata n'abatwala ku gundi. Waliwo woteeri emu oba yali Sheraton wemba nerabiddemu ne waliwo woteeri gye bakola ki Kayanja n'akuŋŋaanya abaana abo n'abatwala ku ki. Era buli omwana oyo yafuna ebbaasa n'ebbaasa omusumba yali ataddemu omusajja oyo omugagga Martinez buli mwana yali amutoyeddemu $10. Abamu n'ebbaasa tebaazifuna. Waliko omwana ali mugezi nnyo baali bamuyita Ssemakula yasiiga ekifaananyi ky'amaki kya Martinez. Era Martinez n'akitwala n'amwagala nnyo n'amugamba ayagala ajja amukole ki amukyalireko. Naye omwana Ssemakula agende we oba oli akomewa kyalire omwana agendeko mu Amerika akyalireko ku pasi era oba azibikirawo ne wajjawo olukukola chachi yazibikira bangi abaana abatasobola kugenda lwa musumba oba okitegeera bulungi ng'abaana ngera bwe bakusanga oyogedde n'abazungu bano be baleese nga lutalo nno oyagala bajja ojja kubuuzibwa ebibuuzo biki bingi nnyo. So abamu tebafuna mukisa gukola ki gugenda bweru. Abamu ne batandika obivaamu, abamu ne batandika okuvuga boda, abamu ne badda ku street. Abamu ne batandika okukolera security yani
ne batandika okuuma Kayanja. Mu mboozi zo olina omukyala gwayogeddeko eyagamba nti singa addamu okusanga mutabani we nga mutabani ono yali mu Never Again. Teyali mu Never Again. Tabeerangako mu Never Again. Wabula maama w'omwana oyo yali akola mu kitongole kye bayita Give Me a Chance. Suubira nakyogerako ekyali kikulibwa omusajja gwe bayita Kamese. Kamese oyo yali musajja mulokole ngeri asabira abapasita ki Robert Kayanja. Kati yali so close ne maama w'omwana omuki ono kyeka alina bye yasobola omugamba ne bimutongola omutima. Kati yaffe twali tuzanya ne mutabani we nga tulanye okukeya ku kyaki kuba kyaki eyo nga tenafuuka kyaki. Awo nanga tewanafuuka walungi waliwo ng'ebikajjo bingi nga tubibba. Awo wansi twayitanga waliwo omuvubuka yafadda mukama muwe ekimuli eky'emirembe bali bamuyita Ntambazi. Era yatusikiriza nnyo n'osamba omupiira n'okuyimba kuba yali ayimba nnyo ennyimba za Kamiliyoni ng'azimanyi buki bulungi nnyo. Oyo muvubuka yatusikiriza nnyo nga tuyitira bwe ntubba ebiki ebikajjo paka Pastor Robert Kayanja oyo yabikola ki oyabijjawo musaba mubba atwali tubibba bubbi. Era olunaku lumu kuliko gwe bali bataddemu okuuma yadduka emisiri naga atagenda kuddamu kuuma bikajjo mizimu gye gibba ebiki ebikajjo nenga atya bamuteekamu bikuuma nga bibbibwa nnyo. Simanyi oba Kayanja alina gye yali abitunda oba yali bikajjo oba byagaza yabiguliramu byali bibye byalimu yabigulira mu ttaka yabiguliramu. So ebikajjo ebyo twasibanga omuguwa n'osiba ku kikajjo. Kati w'okisiba omuguwa gwe kyokola kiri kimu omala okisiba omuguwa ng'ova wano paka ng'eri kati ng'omenya watula omulundi gumu nga kikutuka kati yaba kidduka emisiri taba akikola ki taba akisika aba kikajjo okuyitamu yagamba atadda mu bikajjo emizimu gitwala ebiki ebikajjo. So kyakyawo nevawo batya bweti ne bateekawo gardens. So omuvubuka Semakula mama yasinziira kwe oba ono mulala erinnya tuleke yasinziira ku byamugambibwa omusumba Kamese n'agamba omwana wange temuddamu mukola ki mukkirizaayo. Era kyamunyizanga nnyo. So ye muntu mu bantu be twakula nabo abatafuna opportunity kusabira ku kyaki ya Robert Kayanja tiyafuna kuba kwaliko Sunday school kwaliko ki ng'abaana batugenda eri ajjuka Kayanja yali agaba ebirabo. Era bwe ndijja ku story y'ebirabo naye ajje kukutiisa ebirabo ebyo babireetanga okuva ebweru nga birinnye ennyonyi babireetanga bayita ebirabo bingi naye nga bakwata abaana ba Never Again abo nga batuuza mu kimain hall nga bajjamu buli kimu ekirungi ekirungi nga baddamu babipaakinga bajjamu canvasi amasimu laptops amasaati. Olumu Kayanja atandika n'okupaakingamu nga biva bweru naye nga ye atupaakingiramu geisha bwawano mu mukwano ebirabo biscuit wawano ng'ebirungi babijjamu omusumba ng'ateekamu ebyawano era bakola n'edduuka. Kyemmanyi wemba sirimbye edduuka engatte ezo bazikolamu edduuka zisinika ezo bazikola omusumba waliwo omusumba bali bamuyita Diana oba akyaliyo ku kyaki eyo simanyi balika bakolamu babbanga ebintu bingi kuba omuzungu tasobola kusindikira geisha namukuweereza bajjangamu ssente $. Mu bigambo bye twayogera luli mwali mwaka w'abazungu okujja wano mu bazungu abajja wano mu biseera gwe byewabeererawo byewalabanga biki ebyo ebyenkizo bye bajjanga bakola naddala wano ku kyaki nga bazze kati abazungu bwe bajjira ddala Benin gwe nasookera ddala okulaba kuba Benin alika Martinez Benin asooka Martinez okola ki wemba seerabidde kuba byakujjuka ati nali muto naye nga baali bajja era olukuŋŋaanira lwali Namboolo olukuŋŋaana lwali lw'amaanyi. Ebintu bino mu kujja abazungu abo mu kujja abazungu abo kirabika ye Sitaani asookera ddala mu nsi atya kuba abazungu abo bajja n'ebigendererwa byebyo bingi bajja n'ebigendererwa biki bingi babaze bapromotinga ebintu bingi era kuliko emikolo egikola ki egikolebwa era ebiseera ebisinga walabanga omusumba abasumba obatera omulaba n'agenda mu meeting ey'akafubo ng'aliyo abantu bameka babiri kati
bakolanga ebintu bingi bazungu abo baleeta ebintu biki bingi okuli okusaddaaka okutunda emyoyo gy'abaana n'osanga omwana kyaliwo n'afa mu ngeri takolaki etategeerekeka okubasiyaga kwegamba bajja n'ebintu biki bingi so bajja nga bazze tubuulira njiri naye nga kituufu ti ekigendera kyabwe tekiba kyaki kyanjiri ku kamera tulaba enjiri egenda mu maaso naye nga behind the cameras waliwo ebintu ebirungi bikolaki bikolebwa so kati wafuna story eyo ng'ojulira mu mawulire kuba ebintu by'ebisiyaga tebitandise kati byava dda ate ne mweyo famire ya Pastor Robert Kanja tebitandise ki kuba ne mugundi wano omukulembeze Idi Amin Dada yagobako muganda olw'ebiki olw'ebisiyaga obakitegera bulungi n'agenda mu Amerika eyo n'afuuka Reverend nga mukulu Pastor yali Reverend simanyi kwaba babiri ali muki mukulu ne bamugobako oba okitegeera kati ebisiyaga ebyo n'ogoba story ya kitaka bakitaka yasooka okugobebwa muki mu kyaki in fact agoberera ali mu Kutula Focus TV olw'essomo gye twakuba part 2 oyo yali anko wange mulamba be bamu ku baavubuka ne pastor era agamba nti yamugobe balinga bonna ku kyaki awo nga kyaki etandika batandika okusaba naye eyogera ku kitaka n'agamba nti kitaka baazuula nti yali atandise omuze gw'ebisiyaga era abakulu baatuula abawerera ddala nga abakulu mu kyaki ne batuula ekyava mu meeting tebakimanya n'ekitaka kyekyamuviramu ekimu okuwaŋŋanguka ekyokubiri abaali mu kyaki abakulu akakundi kaabwe abakulu bajabulira kyaki abantu ababeera abameka omulundi gumu naye kuva ku buli gwe babuuzanga owaayi kyekikujje mu kyaki kyekikututte tewali anyega era okuva ku olwo nga basigala beebuuza kyekitutte abasajja bano ab'omuzinzi kuva mu kyaki so abantu abo kati kitaka wamala okuzulibwa nti ali ebiki ekisiyaga mayi munnange mu kyaki era nga bw'ozimanyi bubamu ebintu bingi ebikolaki ebigenda mu maaso nga n'omusumba tabikolaki tabimanyiiko kyeka kyazuulibwa nti kitaka ali ebiki ebisiyaga mu kuzulibwa nti kitaka ono yali akola ngaani kitaka ali muyimbi omukujjukira okulungi yali muyimbi ayinza okuba ali muyimbi yali nnyo mu bivuga tankiyite bwentyo yali mu bivuga kyenyinza okukkiriza so kati kitaka oyo bamutuliza meeting kubaako board of directors nekyakibi abanene kyeke baatuula ne banyonyola ku musumba basobola omukola ki omunyonyola mu meeting gyesaakola ki gyesaali buli omu kirabika n'akwata luki lulwe nga bavuddemu n'obutakkaanya obutakkaanyiza okugamba tebwali bwansimbi sobola kukkiriza nti bwali bwaki bwansimbi kuba omusumba wange oyo Robert Kayanja si musajja mu luvu ku bya ssente kika kuliko ensonga ezaali ez'omunda noono kale okuvumirira erinnya lya kyaki oba kyaki okutandika okugiramu image embi kuba omuntu yenna ng'abadde mukulu mu kyaki ng'ate gwe musisiŋŋaanyemu omuze gw'ebisiyaga kiranga omukadde w'ekkanisa ate omusanga ng'ate ali kubawala abo abaki abato abakanisa bakwana bakozesa oba omusajja oba omukazi nga kwegamba biba tebikota biki oba omusumba ng'akwana abaki endiga tekiba tekikola amakulu kuba ekyo kyeke bamala okutuula meeting ewe yamala okutuuzibwa ne bakizuula nga waleka omusajja aliwo ekitakola ki ekitagatta kuba kati cabinet weetula abantu 5 bonna ati ne bayabulula kyaki ne bagivaamu omulundi gumu waliwo ebitagenda muki naye ne bamubuuza n'omugamba kiki bo baba n'ensonga zaabwe wanye omuntu omukulu tabanga mwana muto waliwo byalaba n'akola ki for the safety of his life ne kyaki okutambula nga weeri n'agamba siri byogera bikansirike n'ayabulula ki kyaki bintu bingi bikolebwa mu makyaki ag'enjawulo era mu bulya bagamba basaddaaka abantu simanyi oli musiyazi oli lesbian ebintu biki bingi nnyo ebikolebwa wali osuubiza okumpa ku lisiti oyinza ogimpa leero oba eri balayagala lisiti y'abantu mu nsi muno oba mu ggwanga muno abeetaba mu kikolwa kino b'oyinako kobwino naddala nga wabala ekyo nja kuteeka bulungi olunaku tujja kuba tukyogerako otuwa lisiti y'abantu njagezaako okusamalizinga nfuneyo lisiti abantu abo bensuubira nti
ebikola ebyo byomukwano gwaito ogwebikukujju bakolesa ate no bantu abasinga bantu bagundiivu mu ggwanga bamaanyi so ebisanga birina amaanyi gekikuwa oba oliwo basponsa ate abakiteekamu sente no kati lwakuba nti ennaku zino President Museveni kasayagano akiteekako omukono nti ebisiyaga bikoleki bikkirizibwe mu ggwanga muno n'ebisiyaga ebyo byasinga kuvanga nnyo mu basajja Amerika abo era bebasika bireeta eno aba Australia abo kiba Museveni we yagaana twagibwako obuyambi mu nsi nki nnyingiku era zaba ngero zaba ziri nnyo n'akakwata eri abasiyaga okitegera so kati sente luli bateekangamu sente era nina mukwano gwange omu simanyi lwakuba ayinza obutagala byogerako era y'omu kuyaŋŋamba ye yali akyogera yabeka ono ebbanga ddene ne mama ne bamutwala obweru yafulumamu era era abaira wano nga wano ku Jacaranda bamumanyi abasinga nti muki musiyazi bali bamukola ki bamumanyi nti musajja muki musiyazi nga naye akyogera kati waliwo n'omulala yakyaliwo nja kumunoonyanonyako tulabe oba anaasobola otuwa kuki ku sitooli eyo olina akantu kewayogera akaali mu kyaki wangamba bakayita batya kano akafaanana keesi ya gundi kakyuka ddi era kyekyakakyusa ebintu ebyo akatuuti ako simanyi bbanga ki bakakola ki bakakyusiriza ninga weegendereza oba obadde ng'osabira ku Miracle Center Cathedral ebiseera byonna ebibaddeko emabega oli wakati w'emyaka 25 ku 3 ng'obadde mu kyaki akatuuti ako katosiwe kali kakola ki siwe kali so obutuuti babukyusa olw'ensonga nnyingi nnyo babusunza olw'ensonga ki nnyingi sitaani alina obubonero bungi bwakola ki bwakozesa ki bwabasala n'omuzannyi w'omupiira n'abeera nakuba golo n'akola bw'ati alina ebintu byebakola n'ageraoli n'akwata mu matu oli n'akuba ki emmundu oba kitegera bulungi bintu bingi ebikolebwa ate sitaani yasooka n'ayingira kyaki sitaani yayingira nnyo kyaki gye balina omugobera ate giye gyakola ki gyasooka okuyingira yasookera ddala okuyingira waliwo statement emu omusumba gye yakolako twagezaako kinoonyereza oba naye we bakyogerako ko n'agezaako kidifendinga waliwo yagamba I'm happy to be illuminated oba I'm happy to be illuminated ne tugamba musumba ki musumba nyini gwe tubadde twogerako so ne twebuuza kiki weyajja okidifendinga evuddewa abantu olumu bakola ebiseera ebintu omanyi kale siri muyivu nnyo naye nga waliwo ebintu kale wokyogerako ekigambo luminati omuntu yaba asinza sitaani weguli kati oba luminated oba ye muntu kati ate nategeezamu vocabulary z'oluzungu nazo nnyingi ekiyinza okuba kitegeeza ate kirala oba kitegeeza kukyusibwa kitegeeza nti munasoomaasomako awamu muno omuntu ali famasi omugagga oba okitegeera waliwo we nakisomako awo katono so musumba yakidifendinga atya omusumba bwati oyo yakidifendinga muno ye ali famasi era muki tutumufu ate era nga tukimanyi nga nawe era okirabira ddala oba kitegeera bulungi ate teri devil worshiper akola ki mwavu oba nga talina feemu takola ki taliyo yakati ebintu eyo omwana mu kyaki mulimu ebigenda mu maaso biki bingi naye nga ku kamera tulabiraba njukirako n'ebiseera yayo twali ku kyaki waliwo omusumba ali agaba bayibuli bayibuli zaali nyingi naye bakyali bange baazibba kanja lumu yasukako mu kyaki nagala n'okuvuma ku bigambo ebitayisikamu n'ava mu mbeera yabula okumansa yali agenda kugaba ki bayibuli bagenda ozikebera mu bisitoowa nga abaana ba Never Again bazitunda dda zonna nanti zaali za Luganda olwedde omusumba amaze okukola ki okusuubiza abaki abantu bingi bendabyeko mu kyaki owe bisesa kati olunaku lwa bayibuli olwo lwanyumira nnyo olunaku olulala olunyumira lwe lunaku omusumba era we yakera ku makya n'agamba bannange tuli basanyufu nnyo omusajja akkiriza otuguza ettaka lw'ettaka
eriri waggulu wa Kayanja we nekkubo yaliziba eryo eryambuka ne liyita ku St. Lawrence ekadde tiyaliziba lwa mirembe lwa kumuvaana busungu kwaliko omusajja n'amaka yagalemezaawo yamugamba akumande gwe jangu ne balooya boze enakuguza eki ettaka Sumba n'asindikayo balooya omusajja yabagamba awo mutundawo ssente mmeka kwoyo okundeeka njagala ekiyumba ekyo nkirundiremu enkoko kyaki weeri kyaki yennyini yemu abalundira enki enkoko akweyo muleekaania naye abaweewo ssente ze baagala so ayinaku ssente omusajja mugagga nnyo gwati kanje aguze abantu abo bonna mulimu abalina ekibuli nga si baleero baggulo nga basajja baki bampaka waliwo yanaakawala kali kakwano kange naawe oyinza okuba okamanyi kali kawala kayimbi nga kalungi nnyo naye kyo tujja munoonyaako oyo tajja kunnemerera kunoonya ajja kwongerako nnyo sitole eno nnyo bali bamuyita Maureen kama yayimba akayimba wuuno omwana kasengejja owange yayimbira nnyo mu bandi ya Irene Namubiru yakuba akayimba ako katambula nnyo kyali kikazi kirungi nga kina maki era be bamu ku baana Kayanja be yayamba nga basula waggulu awo but never again wawe baavaawo Kayanja wabalune we yayinako ab'omukyakya batalina wakusula embeera nga mbi naye nga n'ababudamya kati twala ekyo bali bakita kama nja kujjukira kyakimbi wuuyo omwana kasengejja oluyimba lwasabula nnyo oyali muyimbi wa kyaki ekyamujja mu kyaki okimanyi Kayanja akuwasa Jessica bangi kyaki kwayavaawo kwaya yagootaana baali beeteze omusumba teyalina mukazi ne kibaluma nnyo omukazi kiringa bwolaba musumba waffe eno ku Hoima Road bw'anaavaayo n'awasa kati ate nga gwawasizza nga si woomu kuba jjukira omusumba abasubira ku ndiga ezo kwayinza okujja omuki abaana bajja bulungi mu kyaki babeeramu nnyo baba bize era tusoleke Jessica teyali mu kyaki Jessica teyali mu kyaki Jessica alina Bungereza Jessica Kayanja teyali mu kyaki abaana baali mu kyaki nga beeteze bamanyi ssaawa yonna omusumba agenda kukola ki era oyo bagamba yalwawo n'okuwasa ali musajja mukulu naye nga nnyo kuba famire yaba Jessica teyali njavu kyemmanyi Jessica yalina Bungereza yabeerako kewa Bungereza famire yali eyimiridde buki bulungi so ennaku kuwasa Jessica abaana abamu ne bakola ki ne badduka kwaya kyankala naawo Miracle Teens nevaawo waliwo eyali eya Kopa baali bagitoba batya kwegamba bintu byagootaana nnyo mu ngeri bbiri Pastor Kayanja okuwasa Jessica ani Kayanja Pastor Kayanja omugamba nti ali ebiki ebisiyaga Pastor Kayanja okwatira omwenge mu nnyumba ye Pastor Kayanja kikaziza ensonga bakwatirako n'omwenge bakwatirako ennyumba ye eryegaba ku mazzi bakwatirako omwenge almost ogweza akawumbi kaki kamu ne story inside stories ziraga omwenge ali gugwe naye yavaayo neyedifendinga nagaa yitasobola kudiringira mu bintu bya miliyoni bimeka ningola musumba kyatasobola kudiringira mu miliyoni 2 ate omusumba obeera atya n'ennyumba talinga nganze nti ngenda kuzimba akayumba wemba sinakaggala buli omu ajja kusanga apamemu ayingiremu oli musajja azimba maka bulungi nga n'ekikomera kolaki nga ne security kweri ba nnyumba ya muki ya musumba ngungamba atya nti omwenge ogwo gwayungiranga gutya so insiders batunyumya bulungi nti omwenge gwali yagwinamu omukono so ebintu bingi ebyakyankalanya abaki abantu bagenda okulaba kati waliwo akasajja kaali kayindi kagenze kakoze eki kagenze kali kamunda mu kyaki waliwo bali bamuyita eno kali akulira bya finance adduse waliwo omusumba yaddiramu Kayanja muki interpreter naye n'awomba bawuse waliwo omukadde w'ekkanisa ali nga wadda nnyo adduse waliwo omukyala bamuyita Maria adduse ne Galopawe yaleeta nnyo obuzibu era abawala okuva muki
okuva mu kyaki. So bintu bingi naye nga sisuubira nti omusumba oba ayinamu embeera ne gye tunaagenda okuyingira mu maaso okuyingira dda mu bisenge by'amakolero ga Bwaka tujja tuuka tuzuula amaki ekirungi amazima. ekirungi otusigidde ekifaananyi abadde alaba ebikolwa bye twogeddeko na biki ebiri munda omwo asobolayo okwefumiitiza n'amanya wa era ekituufu kyekiriwa. omusango gujja kukyagenda mu kkooti mu maaso kkooti naye obuvunaanyizibwa bwayo okunoonyereza ekituufu kyali ki bave bakyanike muki ate naffe tutegeere tumanyi naffe tuyinza okuba tuli wano nga tetukola ki tetumanyi kuba oproving okubira guilty nga omusango gumaze kukuka muki muvi omusango ogwo gutambudde ebbanga ddene era nga bajja bagwongezaayo. nako n'olunaku lumu nawulira omusumba ng'ayogera buli wagenda mu kkooti ekaki mu kositinga obukadde nga 10 ogenda mu kkooti kusasula bannamawulire emmotoka kulya abasasula mu bulungi bayogere amazima simanyi oba asasula mu bulungi bayogere amazima kubajjukira ne media ekola ekintu ky'amaanyi either okukuba okuzza ku ttaka oba okwambusa kubanga si buli ekivudde mu kkooti nti kijja kuwandiikibwa mu maki mazima mawulire okitegeera mulimu ebitayogerwako. abo abasajja tebagenda kutuula mu kkooti buli omu akole ki ayingire mu ogwo omusango. si buli kamera nti egenda kujja ekole ki si buli radio station oba TV station egenda kujja ebyogereko so biba bingi amakitera kiranga naye ng'olina ssente ne bakusanga ng'obadde olina kyokola nga kya buswavu okibikkirira waliwo omu gwe nawulirako simaayina gwe yakubenga n'amawulire tegavaayo kikola ki kukyogerako nnyo era kyabikkibwa olwa ssente olw'amaanyi bingi bikolebwa n'eggwanga netitakola ki nebitamanya. amawulire ago gabadde gaali geyokyeka nnyo olw'ensonga emu nti mama affe mama Janet Museveni mukama muyamba amusuuse nti yateekamu nnyo amaanyi alabe nti omusumba oba musiyazi amazima gamanyibwe ng'era oba omusajja wa Katonda baki bamukola ki bamuwaayiriza bamuteeka mu mawulire mu nsonga ez'ekisiru n'ateekamu ssente amazima gakole ki gazuuke. kwaliko jjajja waffe nanti ye jjajja His Excellency Kaguta Museveni president wa Uganda waffe we yatuukawo n'akyalako ku kyaki ayagala nnyo kyaki eyo era nzikiriza mu bapresidents advisor basooka 10 mu Uganda omusumba oyo akola ki mwali era kyeka yamugamba n'amugamba owaayo agaliwo maama yankuba yandi omubi yapika male mugamba ajjemuko omulira gwe kwegamba alinye ku buleeki wamale yali atabuse male yali akoze eki ngwamale omusajja omwavu sente azijjawa ani amuwa sente ezitazikiza kubanga okuyingira kkooti eyo ssebo ogwo omusango gw'amaanyi kayanja wagusinga male bayinza okusaba obuwombi obune bw'otalina niyeebuuza omusajja ayingira mu musango ono amaanyi gava amaanyi agajjawa oba okitegera bulungi. banange olw'okubeera nti twateekateeka obudde buno okubeera nga episode teziwanvuwa nnyo mbasaba olunaku lwe tugenda kumaano omukulu ajja kuba atusuubiza lisiti ey'abantu ye bamanyi era abantu abo obutavvoola tujja kuboogera mu ngeri ey'ekikugu ennyo omuntu okulaba nga osobola obbamanya era obategeere kyetuliko kyetulwanyisa okujja emize gino mu bantu lwansonga tubyogerako abantu bajja kweddako waliwo agamba nti twakipromotinga naye tetukyogerako kisuusuuta twogera ku nsi agabivumirira era sitole yange paati ewedde esembye badde bayafuna nali ndeese omusawo ayongere okuttaanya obulabe ki na biki byogenderedde okuleera nga bikutuusibwako olyolekedde okusibwa emyaka egiwera mu myaka 2 okusibwa obulamu bwo bwonna singa okwatibwa nga okoze omuzzi gw'ekisiyaga. So funawo tukomera olunaku olwaleero nze Ade Wilberforce Gumyanja Focus TV kubadde tujja kudda ne stories zijja mu maaso awo. Bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi